Gweno omulabi waffe owa Emzo TV y'eby'ettaka ekulondoolera ensonga z'ettaka zitambula zitya, zituuse wa ani yasengudde ani era amateeka ki agafuga ow'ekibanja n'ow'ekyapa. Nkwaniriza munnange ggwe akyekuumidde ku Emzo TV era nga tugguse n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya famire y'omukadde Augustine Kyagaba w'emyaka 92 abakyalaajana nga baagala okuyambibwa ku ttaka lyabwe lye bamazeeko emyaka n'ebisiibo nga mu kiseera kino basengulwa. Ku kijja ekikulu ekitaasoboka kwe nziise baganda bange, kwe naziika jjajjange, kwe nziise taata wange, kwe naziika mukulu wange yali eyaleeta gavumenti eno mu buyinza. Bano bagamba nti wayitawo akaseera mpawo kaaga liita Nansikombi yali nannyini ttaka n'akomawo n'abantu abalala era ne batandika okubakolako effujjo. Leero ku ttaka eriragirwa kkooti nti teribaako kirikolerwako, n'amalaalo baagayisaamu ekikomera, agamu gali ludda lwabwe, amalala gali eno. Kati simanyi ddala yenkola bw'ebeera waliyo omuntu asinza kkooti obuyinza alyoka akola ekyo ekifaanana bwe kityo, okulaba nti n'ebijja bisalwamu emirundi ebiri nga nze nannyini bijja sitegedde oba sitegeezeddwako. Kyonna bansaba bannamawulire nga mmwe bamuzi muntuukirire ku b'obuyinza, kuba naffe tuli bannayuganda abawa omusolo ne gavumenti okujja okubeerawo essaawa ya leero. Mukulu waffe Saamu Kiwanuka Luboyera yalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti 1986. Yadde nali nkyasoma naye y'omu ku baaleeta gavumenti mu buyinza. Simanyi oba ffe tetuli nga Minisita Mayanja ne Nabakooba mwabasobola obbatuukirira mubagambe batuyambeko kuba kitususseeko. Lisangibwa Nakwero Zone B mu Kira Town Council ku luguudo olugenda mu Kalagi mayiro 14. Jjajja wange we yasenga, jjajja wange Amu Luboyera we yasenga mu 1932 era ebbanga lyonna tubadde ku ttaka lino. Taata wange okukula okutuuka okuzaala nze mu 1964, nange obuzaale bwange okukula okutuuka wano wendi mbadde ku ttaka lino nga wembeera. Lirina okukuumibwa naye ate oli bwajja n'azimbamu wakati n'atuuzaako omusingi, eddembe eryo liba liriddwa. Kati n'okuziikawo tetukyasobola kuziikawo kuba ziri puloti zaasalwa ziriko bannannyinizo, n'ekyemmanga puloti zaasalwa ziriko bannannyinizo. Kati maama wange bwe yafa ku kijja ekikulu ekitaasoboka kwe nziise baganda bange, kwe naziika jjajjange, kwe nziise taata wange, kwe naziika mukulu wange yali eyaleeta gavumenti eno mu buyinza. Luboyera Saamu Kiwanuka Luboyera eri baazimbayo wansi waliwo ebijja bya jjajja wange, n'eri waliyo ebirala eby'ettaka ebyasookawo. Tulina muganda waffe awo be balwanirira gavumenti eno era yali esikooti wa Museveni. Tusaba tufune naffe obwenkanya era amannya agamu galeme kubeera nga gantiisa nnyo nti ffe olw'okuba tulina amannya agatafaanana gaabwe nti ate ffe tubeere nga batulinnyako bulinnya olw'okuba bo bakyalina emmundu. No, tusaba obwenkanya mu nsonga zino ez'ettaka ate baleme ziteeka mu byabufuzi. Bino bijja bwe butaka bwaffe, tunaaziikwawa, tunaalyawa. Mwannyinaze wuuno tebalina kati wano waliwo olusuku, waliwo emmere, eri yonna waliyo emmere, yonna baagisenda busenzi, balinga abalogo. Abafu baffe babasalamu babagira, abalala babatwala tetumanyi baba batwala kubalya buli oba balya buwanga bw'abantu. So tuli beeraliikirivu nnyo, tusaba obuyambi bannange. Abafu omuli jjajja waffe Kasirye, abafu omuli taata waffe Wagaba, tetumanyi wabijja we baabiteeka, tetubirabako wabula tulaba kikomera kyazimbwa ku mmundu
kubanga bajja n'emmundu batiisatiisa buli omu tebaagala kwegamba emmundu efuuse ekizibu mu ggwanga wano. Bano basabye Minisita Mayanja ne bekikwatako abalala okubayamba kubanga basobeddwa eka ne mu kibira. Ali mu bintu bizibu nnyo ebyokutta abantu. Okiwulira, tusaba obuyambi Pulezidenti Museveni, abantu biwatuweereza batuyambe. Minisita w'ettaka Mayanja, Oweekitiibwa Mayanja, tuyambe. N'abakooba tuyambe. Nze Lumu Ronald nakulira wano, ndi muzaale we Ssekanyonyi, naye mu lutalo etwava mu lutalo twadduka family nezaawukana. Nze Muzee Kyagaba yankuza wano nannonda n'enfuuka omwana we, era n'anoonya n'ewaffe gye twazaalibwa. Tetukyalina ne webaziika, tetukyalina we tuziika wano. Oba owulidde twaziika ne mukulu wange Samusoni Luboyera. Ekyazimbwa ne kisalamu ebiggya byaffe, ebimu ne biba nga biri sayidi eri, ebirala biri sayidi eno. Kati tumanyi ebyadde eri byaga jjajjange Hamu Luboyera, lwakuba kati eno yazimenyebwa n'ezimbwawo endala, naye ge maka ga jjajjange Hamu Luboyera eyasenga wano 1932 yagula ekibanja. Kitegeeza nti kati ekikomera kyasaze mu Makkati Malaalo. Jjajjange Hamu Luboyera y'oli. Bano era batulambuza ettaka kwe tusanze abasajja nga bazimba amayumba kw'ossa n'ebikomera. Lino essomero lya famire. Zino zonna poloti bazisazeemu, kiri kijja wano wonna ezo zonna z'olaba poloti bazisazeemu okutuuka eri Ebikondo ebyo. Kiri ekikomera, kiri ekya 99, kiri kyekisala mu bijja ekyo, ebimu biri eri, ebimu biri eno. Naye tetukyasobola nakuziikawo. Twafiirwa jjuuzi wano, tetwasobola kuziikawo. Okiwulira, olaba tetukyalina kwoli tutuusa ku bijja byaffe. N'okuyita eri baabizibikira. Era tusaba n'abakooba, minisita n'abakooba ne minisita Mayanja, tubalabye nga muyamba abantu abali mu nnaku. Ffe tulina ennaku nnyingi nnyo. Gavumenti eno mukulu waffe, omwana omukulu mu luggya luno lwa Kyagaba, ye yagirwanirira, yasooka be baali bavuga Pulezidenti Museveni nga bakatuuka wano nga ne gavumenti banaagitereeza nti ebeerewo. Twamuziika awo, okiwulira. Naye kaakati ate bye twalwanirira ate bye bikola ki? Ffe tubonaabona. Tetukyalina olw'okuba tundowooza bamuweezi gundi. Ekikwasa ennaku waliwo n'omukyala gwe tusanze kyokka ng'alina obuzibu mu kwogera, naye atubuulidde engeri gye baatemamu emmere ye yonna nga kati talina yadde kyazzaluba.
tusobodde okwogerako n'abamu ku bantu abateeka emikono ku kyapa kya Muzeeyi Augustine agaba kw'ossa n'empapula ezikakasa obwannannyini ku ttaka lye nabo ne babaako be batulambululidde. Mbadde nsaba kwogerako ko naawe ku nsonga za mukulu Kyagaba. Kyabeera ennaku eno waliwo ku nsonga ze batugambyeko nti yagula ekibanja mu myaka egy'edda naye bwe bandaze omukono gwo nga kulikokko ku bantu abaaliwo mu kukkaanya okwasooka nenjagala nkukubireko nnyonnyollemukko oba kituufu. Waliwo ekiwandiiko ekiraga nti baali bafunye okukkaanya ne Rita Nancy Kombi. Anti yagula yali mu Amerika naye waliwo abaase kati ku nsonga eno ate abaasazeeko ettaka lye Emmanga eri waliwo twafunako 1996 ekya Dirisa Mwoge kye yali alina ka 1997 Zawedde ate yagamba nti wawe era yatundawo ne basenda. Kati y'ensonga wano gye babadde babuuzaako ddala kituufu wassaako omukono nga tuli mu lukiiko ne Dirisa Muwonge awaka awo ewa Mereta Nancy Kombi ne taata Joel n'ateekako Mwami Katongole yali chairman wa Nakulobi n'ateekako nze Dirya Kyagaba ne nteekako ne mukyala ye yali omuwandiisi ne n'ateekako baagala kakasa nti ddala ebiwandiiko ebyo naawe omukono gw'ogukkiriza bituufu tubiina ssebo kwebiri kuliko n'omukono gwo kuliko nze Dirya Ronald Kyagaba Muzeeyi Kyagaba Mwami Dirisa Muwonge omugenzi ne taatawo Joel omusaazi naawe wennyini ne yawandiika ekiwandiiko ekyo omukyalo yabeerangawo wammanga. Zawedde Ruth y'omumanyi ssebo. Zawedde Ruth ono abatawaanya omumanyi. Bagamba nti ye yaleese abantu abatandise okusalaasala mu ttaka lino ery'ekyemmanga. Anti obukakafu mba sibulina. Kubanga nange kyenkubuulira. Simanyiiyo. Manyiwa waka. Genda mu maaso emabega eyo mu by'amataka ebyo. Simanyiiyo sigendangayo. Ebyokusala sibimanyi. Naye ng'emiko nedda omwami nga yava mu Amerika. Jajja n'amukyusa ne bakola ebyegundi n'amutereereza nti yali aludde ondowooza okukyusa ekyapa. Ekyapa ne bakimuwa takirina. Akirina akindaze. Ebyo sibiriimu ekyapa oba akirina bo beetereeze. Yenda mukadde Augustine Kyagaba asangidde okukitanda olw'okuba embeera gy'ali mu si ya mulembe ng'amaze akabanga ng'atawaanyizibwa obulwadde. Yeewuunyizza okuwulira nti waliwo abantu ate abatamanya ŋŋamba abali ku ttaka lye nga mu kiseera kino tandise n'olizimbako amayumba. Wano wennyini ku kijja obadde tobamanyi. Kaakati ono omukyala eyagwagulako ettaka yani yagamba nti wabbawo obubbi. Agende mu mbuga. Tumusitu tumuleke. Kaakati yala okumanya nti ddala wagulawo kulita Nancy Kombi. Wagulawo. Njagala oyinza okugula ettaka n'ogula emyaka nze ngula obuguzi.
wano liita Nansikombi wamulabako taata? waliwo omwana wange nti mwana yampaawo agulawo kati tuli mu mbuga tutunka nabo. Wano ku MZTV TV y'eby'ettaka tujja kuba tukutuusaako ekitundu ky'emboozi eno ekyokubiri era nga twabakanyidda n'eddimo ery'okufeffetta Nicholas Mugwezi agambibwa okuba nga yagula ettaka lino wamu ne Zawedde Ruth ategerekese nga muwala wa Rita Nansikombi agambibwa okuba nga ye yatunda ettaka n'aliguza Nicholas Mugwezi. Agajjajjange mu Luboyera lwakuba kati eno yazimenyebwa n'ezimbwawo endala naye ke maka ga jjajjange mu Luboyera eyasenga wano 1932 yagula ekibanja kitegeeza nti ate kati ekikomera kyasaze Makati Malaalo jjajjange mu Luboyera y'oli